ko omwaka gwo gwazaalibwa naye nga tobiŋŋamba byonna bwe ŋŋamba kimu maliriza. Ogenda kumusikaninga. Ngenda musikaningamu kebere ku mukisa gwe. Kati bwafuuka gundi musamize omulaguzi. Nazaalibwa n'amaanyi ag'enjawulo. Omuntu nsobola okugamba kyolowooza nga tokiŋŋambye ngera bwe tugenda okikola ne Suuna Ben wano omaze okuwandiika omwaka gwo. Kati omwaka ogwo yagala onyiga akabonero k'okugattago okugatteko gwo gwennyini ofune ansa. Nyiga ekoza ofune ansa byonna tobiŋŋamba kyama kyo. Kati yize akabonero k'okugattako gattako gwennyini omwaka gwo wazaalibwamu ogwosobola okuwandiika wawe. Omwaka gwe nazaalibwamu nguwandiise. Kati gugatteko gwo gwennyini. Gwo gwennyini. Nti bweba bbiri gigatteko bbiri gwo gwennyini gugatteko ofune ansa oŋŋambe ngifunye. Kubanga ebintu bye tujja tuyitamu bijja byegatta bwegasi byekubyamu bijja omwaka gwe nasoose okuwandiika gwe mbanziramu era. Yes, era kuba gwe mwaka gwo era gw'oba ogattako ofune ansa. Tugenda kufundikira nga tufunye omukisa gwo nga tuyita mu mwaka gwe wazaalibwamu kyetunoonya kati. Oŋŋambe mmaliriza ng'ofunye epozi. Lwaki nagambye bibazisa essimu obwongo bwo kusinziira nga bwe kiri omuntu. Nze nkozesa maanyi just naye nga biba biwanvu era tosobola bigattaga. Amaanyi ogajjawa? Amaanyi ogajjawa ssebo? Muganda wange. Tulinde. Kimaliriza. Anti kwata omwaka gwe nkugambye kwata omwaka gwo gwazaalibwamu ogugatteko gwo gwennyini. Oba 1980 ogatteko 1980 ofune ansa. Ofune ansa. Nze oŋŋambe bugambi ansa ngifunye. Ansa ogifunye. Gwe ŋŋamba bugambi ngifunye oba maliriza nze nkubuulira ekiddamu. Kati eyo ansa gy'ofunye eyo sinziira nga bw'ogiraba nange ngiraba. Naye njagala ogikubyemu emirundi 36. Gikubyemu emirundi 32. Gikubyemu emirundi 32. Iga ka multiply equals wali answer then multiply 32. Kubanga ebulamu tubuyitamu tugatta tukubyamu. Kati answer ofunye answer kati kyekisembayo. Eyo answer gy'ofunye nga okubizaamu kati egigabizeemu omwaka gwo nazaalibwamu. Yes, answer eyo gy'ofunye divide. Yes. Ate bw'oba obibaze bubi nze sibala ebyange tebiba minsi. Tuba tugenda kubiddamu tufundikire nga kyenkugambye kyekyo era olina okukkiriza nti nsobola okubuulira ebiri awo essaawa zino oba sisobola. Mbuuza olina okukkiriza nti nsobola obikubuulira ebiri awo oba sisobola oba byofunye oba bwe birina okubeera mu mwaka kanzooke nzikirize. Kati ekituufu kiri nti bw'oba obibaze bulungi okusinziira birina okubeera 64 gwe mukisa okuva mu mwaka gwe wazaalibwamu. Eyo leka tulabe. Sokolikane kali gwe. Nzade wano nzende. Okitegedde ate kyama kyo kubanga ne bw'obikyusa n'obibalamu oba omwaka gwa muwala wo byoba obibazeemu otya still ogenda kufuna eyo gye nkugambye 64. Kitegeeza oli wa bisima kubanga omwaka omuntu alimu omukisa gw'omuntu ogulimu ebisiraani gubeeramu 1, gubeeramu 3, gubeeramu 5, gubeeramu 7, gubeeramu 9. Kati omuntu w'omukisa gwe nga gwa bisima guli alaali gubaamu 2, 4, 6, 8 ezo ennamba ez'ensuusuuba ezo. Okitegeera bulungi kasite birabikira mu bintu byo
That's why ebintu byo biba bitambulera kati goli ala alivo oti oli straight mikisa imitanga just kuba kuozaamu ngaayoze kanzu ngeddugadde noyozamu kenfuufu noyambala naye ng'ebisima byo biri bitya biryoke okusinziira ku sayidi eyo olwo omaze omukebera anti kati okusinziira bwe mba nsobodde okuyita ku sayidi eyo ey'okuyita mu nnamba osobola okujja ne tutuula oba tuyise bazeeyi abazeeyi ne bajja ate nabo ne bakutandikirawo okunyonyola n'abazeeyi obayita muganda wange mpitira kujajja muwanga mubuuzeeko ekyo kyennyini kyokoze ekyo kyolina okukyetondera kubanga olina okukyetondera kubanga bajjajja babitiibwa tebamamala boogerako nga bwokoze n'ekifo we basangibwa baliyita essabiro okiwuliriza n'okuyingirayo kwegamba omukolo ogubayita okwogera nga bw'okyogedde era lwakuba oli musajja wange naye wali badde okisasulira ekyo kyennyini kyokoze ekikolobero kyokoze okugamba akuyitire jjajja wano tasobola kujja oli musajja muzibu oli musajja muzibu oba olina kujja mu mbuga embuga eri luddawa wano e Busega embuga nina nnyingi naye sofa kati mu Kampala esibeera Buloba mbeera wano e Busega wano kuki ku St Anthony okirira wansi Maswanku muganda wange tubeera eyo Maswanku amanyiyo ku mbuga ngimanyi wali ogenzeeyo ku mbuga ngimanyi otuuka Busega nokyamali ku regional oil ku St Anthony awo tukirira nze ndi neiba w'embuga ate era ku byoto wali abaawo byoso nga taŋŋamba ffe tuli ennyama tubeera oli waawo mukongozi siri mukongozi nze ndi muli wa nnyama so mu vidiyo eno anaagiraba yenna obeera olina okukwata ekkubo gye tukume ku byoto kubanga katonda emisambwa gyonna gyagamba okwogerako nagyo oyogerako nagyo ng'oyita mu muliro kiva olaba ne mu kyaki wabaayo zikkando okitegeera so nti emisambwa oyogerako nagyo ng'oyita mu muliro kaati mujje tukume ebyoto bw'okuma ekyoto kati awo byoyogererako awo ebirala okoze otya okubanga oyogera n'emisambwa okutaasa ebizibu byo nze mbimanyi nze nkugamba kola bwoti olina ddiiryo gy'oyagala okutula kyetaagisa ki bajja naki kubanga okola kutya oli ajja naki kakati ebyokujja onkubira bukubiza essimu yange nze nenkubuulira kuba ebisingawo ebiri tewaliwo bisaanyizo nti ojja ne kino oba nemwanyi tulye emwanyi oba magi byonna weebiri awo kubanga gwemanya buli kyetaagisa mu mbuga ebikolebwa mu mbuga wo byonna weebiri kati obutaguluba nti ojja na kino kyangu nga weetise kino obakola bwoti okwata bukwasi kubo n'okubira akasimu kati okuyimba wakuvaamu wadda musabo okola kutya okuyimba muganda wange okuyimba engeri gyesaayina era muntu yantuma kuyimba kubanga teri yaŋŋamba nti genda oyimbe wabula ti natandika nenyimba era bwe namala okuyimba ngaera bwe natandisa ensonga zino kati kitegeeza eyajjangoberera mu kuyimba kubeera nkyayimba nalese n'oluyimba olupya olwakanyonyi sisobola kuva mu kuyimba okuyimba yo ofiisi yange enkulu era nange ng'omuzanyi w'omupiira bwabeeraawo nga bw'aba tasambye ku mupiira amagulu tegabeera muli teyeeyagala kati ne music bwatyo bwali music bakiyita batya music bwe bulamu bw'omuntu oba okiwuliriza music ddagala so kati nze nina okuyimba emyaka gyange gyonna nga n'emisambwa gyange ginkwatirako kubanga era gye gyanfuula kyendi olina emisambwa bantu tebakutya teri atalina musambwa naawe oyina emisambwa wange siyina nze naawe oyina omusambwa kubanga omusambwa gw'omuntu oyina omuntu gwe omanyi buli muntu mu nsi muno omanyi bintu bino bingi bintu bino biki bingi buli muntu obadde okimanyi nti buli muntu mulongo buli muntu mulongo kubanga muzaalibwa abantu batya babiri igwe n'obeerawo nga yegwe muntu oli omwana asembayo mu lubuto ompuliriza bulungi asembayo kubeera ne bwaba mukazi wo ng'azadde bw'aba tannazaala mwana oyo asembayo tebasobola mugamba alukuliike ye bali kuzaala wabula babuuza asumulukuse mpuliriza babeera bagambye muganda wo oyo azaaliddwa
era bakwata omwana oyo bakwata ebintu ebyo ne babitwala ne babiteeka ku kitooke kya Nakitembe. Kaakati n'abeera eyo nga ye ali mu mbeera za mpewo za mwoyo, ompuliriza bulungi, nga yayina okuyamba, era kyova olaba obeeraawo mu mutima gwo n'oba nga oyina omuntu gw'oyogera naye muli munda, nkole kino sikikola, ŋŋendeyo sigendayo, otuuse mu sitensenyi nkwate eno tya ogenda okubuulira nga ekintu kigamba kwata eno, ofuna bulungi. So kati omusambwa gwo oba munnoowo oyo gw'obeera naye gwazaalibwa naye munda, bwe mubanga mwamukolera emikolo emituufu tasobola kusalirawo bubi, kubanga ebiseera ebisinga yabeera akusalirawo. Bw'abeera nga temwakonekitinga bulungi, kuba kati ennaku zino abantu bazaalira mu malwaliro, kubanga edda baazaalanga abaana ne babakolera emikolo, okuva omuntu bamukolera emikolo okuva olunaku lwazaaliddwa. Naye kati ebintu ebyo tebikyaliwo ennaku zino, bwe bamala okuzaala nga babisuula eyo, ofuna bulungi, naye babakoze ensobi. Kyova olaba kati abantu bangi nnyo ebiseera ebisinga babonaabona, bayita mu struggle za kutoba kubonaabona, kubanga omuntu gwe bamuzaala naye oli ow'omwoyo tebamukolera mikolo. Kati amukolako mu mbeera ey'obusungu, mu mbeera enzibu, ne weesanga nga obulamu bw'abantu abasinga ennaku zino babeera mu struggle, bakaaba bukabe, bakola bitya. Naye era si bonna, mulimu abatambula nga bo bali perfect, ng'era ebintu byabwe bitambula bulungi. Oyinza okwesanga nga ne baba tebamukolera mukolo guli mu buto, yatwala obudde n'akinoonya, n'amanya nti nina okunoonya ku munnange oyo gwe nazaalibwa naye, nze gwe mpisa omusamba, gwe nkugambye nti naawe olina omusamba gwo, n'ogunoonya n'oyogerako nagwo, n'olaba gwakunyiigira, mukwatagana temukwatagana, gwe ne muganda wo ow'omu mwoyo mukwatagana oba temukwatagana. Omanye ensi y'emyoyo eyo yanjawulo, onfuna bulungi, ensi y'emyoyo yanjawulo n'ensi y'abantu nga ffe yanjawulo. Kati abantu abanoonya emyoyo egyo n'oyogera nagyo nagyo ne gitandika okutambulirako, onfuna bulungi, abantu abo ebintu byabwe bitambula bulungi, kuba emyoyo gyo tegiremererwa, kankikugambe bwentyo. Ate gyebiri okuviira ddala ku ntandikwa. Era mulimu ababiwakanya munnange, ne bagenda ne babiwakanya, ne bagenda ne bakwata ebintu by'ewaabwe ne babijjayo ne babyokya. Abantu babeera ebiseera ebisinga tebitera kuggwa bulungi, ompuliriza. Abagenzi bawakanya ebintu ebifaananako bwe bityo, ebintu ebyo gyebiri. Kyenva mulaba abamu bagwa n'eddalu, ne mulaba nga munnammwe yaviirako ddala. Era ebiyita ekiro ne Kabaka akola atya? Yeetikka. Abantu bonna tebatudde, kisobola okugamba. Era gwali eyo gwatuddwa, gw'oli ku bibyo, oli ku bibyo, ensi yonna tetudde. Gwe muntu bw'omulaba nga ye sente azikumye okumala ebbanga nga tezimuggwako, muganda wange tolowooza nti ali yekka. Sente ezo abeera yazaagala, n'amanya n'enkwata gyayo, n'amanya yasooka kuzaagala nga tannazifuna, okiwuliriza, n'amanya enfuna gy'agenda okufunamu sente ezo, n'atambula, kye bayita okutambula, kiwuliriza, kye bayita okutambula. Era omuntu ataatambulira bugagga bwe ne bwe bumugwako obugwi bumuggwako era amangu ddala, nfuna bulungi, kubanga bugenda tebuyina bukuumi. N'abeera ekyo kyennyini kye yalina okubeera, ekyokubanga mwavu, ne bwafuna sente era zimuggwako. So kati omuntu okufuna sente abo bemulaba baziwangaazizza tebatudde, ssebo nnyabo tebakoze eki, tebatudde, bamanya ki kye balina okukola, emikolo baagikola. Kakati gwali eyo weesize eki? Kati ate mulimu ne bensaasira, tagenda mu muzigiti, tagenda mu kyaki, nene ewaffe mu ssabo ewabajjajja tagendayo, ali awo atangadde buki butangaazi, onfuna bulungi, talina kwegamba ali mu bbanga, n'ekibuyaga ne bweva eri emufuuwa bufuuyi n'akolaki, n'agweri. So lwaki nkugambye bwe ntyo, abantu bwe batuuku kyetaaga omuntu ofuneko ekintu we weekwata, ofune ekintu kye weekwatako nga kya mwoyo, kubanga emyoyo gyo gyegiri. Era nze mbagamba bino lwakuba binali nsaanidde nze okukola, nabiva mu buto nga nina obikola okuviira ddala mu famire. Naye era natwala obudde n'enkimanya nti kabe Muisiraamu bwakeera ku makya n'akwata ekkubo, n'agenda mu muzigiti okukowoola Allah amutuuseeko byonna bye yeetaaga, n'ateeka ekitiibwa mu Allah. Kyova olaba basooka bambi basooka ne banaabako n'ebigere,
n'ayingira omuzikiti guli ne yeetowaaza n'akola ebyo bibamugambye okukola, abeera muwalimu owuliriza byamusomeseza byonna n'abiteeka mu nkola n'awaayo era weesanga nga ebyo byabasabye abifuna. Era bwekityo bwe kiri ne mu ddiini zino endala. Omuntu bw'osalawo ogamba nti nze nsazeewo okubeera mulokole, kolera ddala ebyabalokole bye bakola. Paasitawo kyakugamba ky'oba okola kubeera mulimu abalokole abali obulungi. Abo abali obulungi batuukiriza ebyo byennyini bye babakola ki bye babagamba. Naye gwe n'otuuka okuwaayo n'okwata akasente akasemberayo ddala okuba akakadde, onoolondamu ak'olukumi ate akakadde, okitegeera bulungi, n'oteekayo eri mu kibbo kya Mukama oba n'oteeka mu kibbo ky'abajjajja nga gwe osaba mbw'oyagala naawe bakuwe, weerekedde ng'osigazza oba ekifaananyi kyengezaako balaga nti gw'osaba okumulaga nti osobola omuddiza, omuwadde ekisemberayo ddala okuba n'ekibi. Nkugambye kasente abamu asikayo waleti bando zijjudde muli eri amazike gajjudde muli gabulana kumulya nga naye anoonyaamu ak'ebbiri oba ak'olukumi ateeke eyo gy'asinziza. Ekintu ekyo weesanga nga ne Katonda oba emisambu oba ki nakyo tekikutwala nga nsonga nkulu. Ekyo ky'otutte ekiweebwayo kyo tekitwalibwa nga nsonga nkulu, kubanga towadde kitiibwa Katonda akubeezaawo, towadde kitiibwa misambu agikubeezaawo. Nze mbagamba ebigambo bino kubanga nze neenoonya mu nsi, kuba bino ebintu nze nabisangawo ebyobuwangwa. Okiwulira, oli oyinza okumbuuza lwakiddeewo oli mu bya osaawa zino oli musamizi oli mu byabuwangwa. Nze bye nategeera era mbimanyi buki bulungi era bye nzikiririzaamu. Kakati nze biri ebirala nze sibimanyi ate era seetaaga bikola ki kubimanya kubanga nze ntegeera bino. So kati kirungi nnyo omuntu ate n'obaako woogudde n'ogamba nti nze ntegedde busamizi oba nze mikisa gyange na buli kimu obulamu bwange ntegedde bino, n'obeerera ddala eyo n'otasala kuteeka eno kigere ate neeno n'oteekayo ekigere, onfuna bulungi. Eno mu ddiini gy'oli mu ddiini z'Abazungu, eno ewaffe mu byobuwangwa wuuyo obeera mu ssabo. Kakati ng'oli awo oli naaga ki naaga. Ekintu ekyo nakyo tekibeera kirungi. Kati abakwetaaze bawe endagiriro essimu yo deni osobola okukubirako osobola ogenda ku WhatsApp ku mikutu gyange ejja social media n'osaakinga Baby Day Omulandi Empire, eyo page namba n'onkubira essimu 0703 29 06 29 06 29 oba 0784 10 6 21 n'onkubira ng'olina kye weetaaga okugeza ng'obukuumi. Okiwuliriza, okugeza ng'obukuumi, okugeza ng'emikisa, okutereeza omukisa gwe ogwayonooneka, okugeza ng'emirimu, okugeza ng'amaka. Omanye ate ebizibu biri mu maka. Abamu abaana bawala baana balenzi bali bweru, famire zaabwe bazireka eno. Okiwuliriza, obeera eyo tomanyi bbaawo ali mu mbeera ki, olunsi alina bakazi balala, naye nze bw'oba osobola onkubira n'omanya omwagalwawo ali mu mbeera ki. Era ebintu byange naawe biba by'abantu batya babiri, tebisukkaawo kunze naawe nenkukolera ensonga zo zonna. Bingi nnyo byenkolako bikwatagana n'ebilayini z'ebyobugagga. Kwegamba ekituufu ebisinga kuba kunkubira wano e Busega wano nateekawo embuga awo nga ku St. Anthony w'ofiisi ensangibwa ebiseera ebisinga. Kati ebisukkaawo nkwongerayo wonna kubeerawo enkolera wangi mu nsozi luddawo eyo. Kyekyo bwe kityo. Twebale nnyo ssibu. WhatsApp ompereza akameseji ne twogera byonna bye tuba twogedde kubanga nze bino bye nakugukamu. Byebibyo byange nze bye nakugukamu. Eno ensi kirungi ne weenoonya ekintu ky'osobola, era buno obubaka mbuweereza abantu mwenna. Kirungi ne weenoonya ekintu ky'osobola okukola mu nsi muno kubanga ebintu bingi nnyo ebikolebwa. Gwe n'ojja ne weesanga oli ne yeekakaatika ku bintu by'atasobolerako ddala. Ebiseera bye n'obulamu bwe byonna n'abimala eyo ate n'atabifunamu. So kirungi omuntu ne weezuula ne weenoonya kikyosobola. Ate ekintu ekyo bw'okiraba
nomanya nti ekintu kino osobola okikola kikolera ddala kubanga kyoba osobola okukola. Kati nze ndi musajja muyimbi, omuziki ngukubira ddala, era ofiisi bw'osanga ku ofiisi ng'olina gy'ontwala kukuba show endongo evuga bazeeyi baba bakkiriza bajjajja nga basimbye bamala kukkiriza olukoba lugende luvuga ati munnange bwe bagaana era bwe bagaana era bwe kiba kisobose nawe otegeerera awo wennyini nga bagaana.